Kale mugamba mutya mwenna abeekuumira ku CEO Michael Uganda kansuubire nti buli omu ali bulungi. Kakati Zari ne Shakib they are back together baddiŋŋanye era nga kino kyavudde oluvannyuma lwa Zari okutegeera ensobi ze oba okutegeera ensobi ye nasobola okuba nti ate yeetondera omwami we. Njagala nkuwe ebintu 7 factors ezasobozeseza Zari Hassan okwetondera Shakib. Njagala nkuwe ebintu 10 Shakib byalina ebyagonzeza Zari nga bw'omulaba. Mukazi mugagga, alina ssente ze, alina amaanyi ng'omuntu, ajeewulira, naye atuuka atya abantu nga bwe bamumanyi, atuuka atya okufukamira n'afukamirira omuvubuka nga Shakib. Abasajja abalala gwe banyooma mbu talina ssente biki, naye ate ng'alina ezo ensonga ez'amaanyi esobola okufukamiza omukazi nga Zari. So njagala nkuwe ebintu 7 ebyagonzeza Zari. Ye kwatunuulira n'agamba ono omusajja ye musajja ye mwami wange, mwami utaye ye mwami wange. Mu basajja bonna Shakib ye musajja asoose okufukamiza Zari mu love. Zari yalina Ivan Ssemwanga ne bwe yawukana naye n'agenda wa Diamond Platnumz nga bafumbo bampeta, amuzaddemu n'abaana. Teyadda mabega era teyadda kufukamira, wabula yatambuza butambuzi obulamu bwe n'abutwala mu maaso. Agenze wa Diamond Platnumz amuzaddemu abaana 2 balamba. Diamond alina ssente, alina erinnya, alina buli kimu, alina companies nyingi zi Wasafi, zaani zi record label biki, radio. Naye Zari teyasobola kukuba mavivi wansi kwetondera Diamond Platnumz oba nsonyiwe oba kino. Agadde ku basajja ab'enjawulo ne ku abasajja abayagadde tekuli musajja n'omu gwe yali afukamiridde. Kwa buli musajja gw'abadde azzaafuna abadde amulaba ng'omuntu wa wansi oba okitegeera. Era abasajja ng'ogyeko Ivan Ssemwanga, Shakib ye musajja Diamond gwazzeemu okufumbirwa aligali mu mateeka kuba bafumbo bano, bafumbo bampapula, balina obuwandiike mu bufumbo bwabwe. So nsonga nnyingi nnyo eziyinza okuba nga tezagamanga zamuletera okuba nti tasobola kuddira bantu abo, naye ate nga Shakib yazirina. Njagala nkuwe ekisooka, love. Love tukimanyi nti buli muntu yenna alina love. Yes, buli musajja yenna alina love, kuba tosobola kuwangaala na patanawo nga toyina love. Love kuba kwagala. Shakib alina love eri Zari, amwagala nnyo mukyala we. Every time aba amulambulako, every time aba amukubirako, oba okitegeera amuwaana, ne baba bali bonna ne baba batambuddewa, oba okitegeera. So mu bantu abagadde Zari oba mu bantu Zari bayagaddeko, Shakib wanjawulo nnyo love gy'alina eri Zari. Eyinza okuba teyenkanankana na love gye yali afunye mu basajja abalala. Newankubadde Shakib muyinza okumulaba ng'omuntu atalina ssente, ng'omuvubuka atalina makulu, naye ate amakulu Zari gamulabamu ge gamuletedde okuba nti ate yeetonda. Ekyo kimu. Ekyokubiri, respect. Omuntu yenna okuwa omuntu ekitiibwa. Abakazi kye basinga okwagala. Omukazi ayagala nnyo omusajja amuwa ekitiibwa. Omukazi ayagala nnyo omusajja amuwa ekitiibwa. Teri mukazi ayagala kumutyoboola. Buli mukazi ayagala omusajja ng'amuwa ekitiibwa. Kikyo Shakib kyabadde akola. Abadde akimanyi nti Zari mukazi we, era ng'ekitiibwa kyamuwa akimuwanga mukyala we. Tamuyinaamu mwana naye ng'amuwa respect. Nga ne waba alina kyagenda okukola nga Zari taliiwo,
asooka mukubira namugamba baby nina akantu tulina kyetugenda program yetugenda okukola wanene waka, is it okay with you? Namukubira essimu nagamba oh baby it's okay. Oba okitegeera amuwa ekitiibwa, respect. Buli mukazi yenna ayagala omusajja amuwa respect. So Zari ekyo nakyo nsonga nkulu nnyo eri Shakib yamusobozesezza okuba nti ate afukamira. Mumulaba ne bakazi banne Zari bamutya, bakimanyi mukazi w'amaanyi ayimiridde. So nayo respect nsonga nkulu nnyo. Ekyokusatu, maturity. Shakib aina maturity kyawukana nnyo oba kikwawula omuvubuka ku musajja. Si buli musajja gw'olaba nti yakula. Abasajja bangi tubalaba naye nga tebakulanga mu bwongo. Nga kituufu musajja naye nga obwongo bwe tebukulanga, yeesanga mwana muto. Kati Shakibu abakazi Zari, abasajja abasinga Zari bayagadde, babadde bamulaba ng'omukazi omugagga, nga bamu balowooza nti Zari alina n'okubawa ate ekitabadde ku Shakibu. Shakibu yakera ku makya akimanyi Zari alina ssente, asobola omukolera buli kimu, naye n'agamba ndi musajja nina nange okwekolerera. Mu kifo ky'okubeera South Africa nga nzunga olw'okuba nze ndi bba wa Zari, kantandikewo bizinensi eyange. Shakibu n'atandika bizinensi ye wano mu Kampala ey'okutunda engoye, ayina boutique. Ng'aleese biri byonna nti yawasa Zari omukazi ow'amaanyi, naye n'agamba kantandike ka boutique kange kano nange nfune wenzija 10. Maturity taliiwo kulwazi, taliiwo ekimubeezaawo si Zari, ekimubeezaawo bongo bwe ng'omusajja haso akimanya alina okukola, so si kubeerawo nti Zari ajja kumpa wembanjago $5,000,000 kuba tukimanyi Zari ezo sente aziyina, naye yakula alina maturity. Eyo nsonga nkulu nnyo kuba Zari agamba naye omuvubuka nolaba nina ssente, naye nasobola okuba nti ate asobola okugunjawo bizinensi ye yatandika okukola nga tansabirizza. Ayinza okuba amuwa biki naye amuwa kitono okusinziira nti Shakibu yeekozesa ate naye brandinga bulungi nnyo nnyini ddala. Kyekyo lwaki buli mukazi amwegomba, era y'ensonga y'amaanyi nnyo nti Zari yasobodde okuba nti afukamira ne yeetondera Shakibu maturity. Shakibu alina maturity. Ekyokuna, communication. Empuliziganya wakati w'omwami n'omukyala kintu kya mugaso nnyo mu bufumbo oba mu relationship. Empuliziganya wakati w'omwami n'omukyala kintu kya mugaso nnyo. Shakibu aba ali Kampala nga Zari ali eri South Africa mu baana be, every time alina omukubira ku ssimu ne Zari akiyogerera n'amubuuzaako, namugamba nti baby walidde, namugamba nti baby oli otya, namugamba nti baby oli ku kikati. Shakibu ne waba alina wagenda okulaga ku interview asooka kukubira Zari n'amusaba, namugamba baby nina interview, can I go? Is it okay with you? N'agenda n'amukkiriza. Shakibu alina buno obuntu buno bw'atera okostinga buno emizannyo gino gya host, n'aleeta abayimbi ewuwe ne bazanya game biki FIFA, akubira Zari n'amugamba baby nina akantu ke njagala okostinga waneene wake wange, era tuli wano bwetuti ne bwetuti. Zari n'akkiriza naye ng'ate amaka ga Shakibu siga amaka ga Shakibu Zari abeera eri South Africa, naye amukubira n'amusaba communication. Ekyo kintu kikulu nnyo mu relationship y'omwami n'omukyala, era eyo ensonga nkulu nnyo. Ekyo nakyo Shakibu abadde akirina. Ekyokutaano, confidence.
Confidence. Abakazi bonna baagala omusajja alina ekikonfide. Abakazi bonna baagala omusajja alina ekikonfide. Shakibu y'omu ku bavubuka Zari badeetinze abalina confidence nga kimuletedde okufuna obuganzi mu Bannayuganda. Kimuletedde okufuna abaganzi mu Bannayuganda nga sisosodde mukazi oba musajja. Nti Shakibu yekkiririzaamu. Akimanyi nti naye asobola. Yekkiririzaamu akimanyi nti naye w'amaanyi, naye akimanyi nti toopu. Ng'ovudde okubiri mbu simanyi ndi bba wa Zari, no. Ye nga ye omuntu yekkiririzaamu akimanyi nti naye toopu. Era kimukoledde nnyo obuganzi mu Bannayuganda nti ne bwe baawukanye ne Zari, Abannayuganda babadde mabega wani wa Shakibu. Era ekyateedde Zari ogamba nti olaba bali bembadde ntera okwawukana nabo, Bannayuganda babadde bambeereramu, naye ate ku Shakibu baaganye okuwuliriza. Buli omu awuliriza Shakibu kubanga Shakibu alina abaana bangi abamumatira. Oba okitegeera ekintu ekyo. So eyo nayo nsonga nkulu nnyo. Shakibu aba alina ekikonfide. Intelligence kyekyomukaaga. Entegeera y'omuntu kintu kikulu nnyo. Omukazi ayagala nnyo omusajja ategeera. Nakugambe Shakibu ebintu byabadde akola oba ebintu byakola kati okuva ne bawukana ne Zari, tavangayo okutandika kwasanguza byama bya Zari nti oba yo Zari alinga kino oba alinga kiri ng'abantu abalala bwe tubalaba. Oyawukana n'omuntu n'akuvuma, n'akuvuma n'akulengejja n'akugira ati mu media olw'okuba alina numbers. Naye Shakibu okuva ebawukana ne Zari abadde tavangayo okwogera kintu kibi ku Zari, tavangayo okumunafuya wano na wali, wabula ate Zari ye yayagala okunafuya Shakibu mu ngeri emu oba endala. N'agamba nti oyo talina kyalina bikinze, nina kino nina kiri, nina brabas, nina amayumba, nina biki. N'agala okukanafuya akavubuka ako bambi, naye ko kaasirika ne kagamba nze neekolera ndi musajja. Sibeerawo ku lwa Zari era tampanga ku ssente ze, naye yamuwa kugamba mugezi, yamuwa respect kuba oli mukyala we. Jasi bali bafenyemu obutakkaanya. Era Zari yatudde n'alaba ensobi ye. Era yabyogedde, yaganye nange ensobi andi muntu. Oba kitegeera ekintu ekyo. So nakyo kintu kikulu nnyo. Intelligence Shakibu agirina, ategeera. Ekyomusanvu, trustworthy, obwesigwa. Shakibu mu relationship ye ne Zari tetumulabyeko ko ng'akukutana mukazi yenna. Shakibu ayagala Zari ku mutima, ayagala Zari mulo, amwesiga, ate amuwa ekitiibwa, ate amwagala. Nti ye muvubuka abadde omwesigwa Zari watakwatirangako ko mu bwenzi, naye ng'akimanyi nti Shakibu alina abawala abamwetega. Kuba anyirira Shakibu, anyirira alina ssente, alina omubiri, naye alina trustworthy eri mukazi we. Kasweni tukwatagana bulungi. Alina trustworthy eri mukazi we. Era eyo nsonga nkulu nnyo Zari gy'atunu, bintu bingi nnyo Zari byatunuulira. Nze njagadde kukusonirako busonizi. Naye nga bintu bingi nnyo Zari byatunuulidde nga nze omuntu bye nnalabye ebyamukomezzaawo ewa Shakibu ne yeetonda n'afukamira kuba yafukamidde, yagonze. Oba okitegeera ekintu ekyo. Trustworthy Shakibu aba agirina nakati eri mukazi we. So nsonga nkulu nnyo mu bufumbo oba mu baagalana oba mu relationship yonna. Bintu bingi naye nze njagadde kukusonirako ebyo kulaga Zari mumulaba mumutya, naye kapa emmese ne bwegejja etya esigala ya kapa, ne bwefuuka omusu, ne bwefuuka nsomba byuma era ebeera ya kapa.
Shakib muyinza omulaba ng'omuntu atalina ssente naye ng'alina ebintu ebifukamiza abakazi buli kika. So bye bimu ku bye mbadde njagala okukuwa n'okutangazaamuko ku nsonga ya Shakib ne Zari. Naye nga mwebale nnyo mwenna abeekumira ku CEO Michael Uganda, mbaagala nnyo. Mwebale kutugobera, mwebale kusubscribinga, mwebale kulikinga video zange. Mugende maaso n'okuba nti mwongera okutugoberera. Mbaagala nnyo okuva ku ntobo y'omutima gwange abantu bange. Mubeere bulungi.